gwe bayita muganda wa Alice gwe bayita omusajja gwe bayita Alex Costa kubanga yali ku poliisi n'agamba tugenda kuswala bannange tugenda kuswala era njijukira ekigambo kye wagamba nti tugenda kuswala ono mukulu wa Alice kwadda ono yalaba ettaka ono gwolaba ono mukulu wa Alice yalaba ettaka era abiraba n'ebikondo ono y'omu ku baleetanga ssente ate olaba buzidomu essebo nze bwe ndabagana n'omuntu tukola mikwano sikukola ntalo essebo era ne taata wange yagamba ekintu kimu nti yandiyagedde bintu bikuweereyo kuba poliisi sikwe kusolovinga ensonga essebo nze kyekigambo kyange era kati nze wendigerera wano bankyaye nokati tali kunkubira masimu naye ate kati muganda wange kankukolayinga naawe nendya sente simanyi bawampaako sente simanyi naye nze manyi nti ekintu ekisinga mu bulamu kukola mikwano kankubuuze ettaka gye liri teririiyo nze nagenda nendaba ettaka owulira essebo era kye nabadde mbabuuza kwaki tugenda bulungi kuba kati kyebali bagamba nti oli yakula tusobola tukala oli nanyini ttaka soba tukobe ku ttaka ire ebintu ebyo era tebatugoba ebikondo ebateekako tebabagoba nayogera n'ettaka naliraba naye muganda wange kankubuuze muganda wange nze bampita Faruku nkola ne Bukedde TV amannya go gwanisebo nedda tebali kodinga jasi ali wano okukubuuza kubanga bano bo bagamba babaddeyo ku poliisi ne balaba empapulo omukyala zaleese nga tewali complainant ku ttaka eryo era omukyala yagambye kati lwaki temwakutte nze ne mukwata Wisdom kakati ndi wano waka nze ndi waka navuddeyo ku poliisi era buli muntu ne boyfriend wa muganda wo Alice akankwasa simanya Tammy Herbert bamunoonya oyo yakoze konna akavuyo nalabako ettaka okujjako kyesaalaba kyali kyava olaba nawe olwaba yagadde amanya gange zebampita mukisa kosadde wali nalaba ettaka nazo omuntu tebangobako ku ttaka wabula bajja ne batugamba era nekyo kyebakola tebali tebambuuliddeko manyisa enjogera kintu mazima bagamba tugende bantugamba ettaka eri tugende kubagenze ne banoonyereza ne balaba nga ettaka mbulyakubafera netugende oya mu complex ne batugamba netugamba loya natuwa amagezi tugende tunoonye nanyini ttaka mwenyini tuyogere naye owulira mpulira kati fe batugamba ekyo bwatuuka eruweero ono waliyo kasisita wange dokasi saategera ebyo byakujja kwata nange nalaba twali twogera n'oyo nga twagala n'obuuza oli loya amagezi gatuwadde tugende tunoonyereze ku ttaka olaba mpulira tukyali awo bano ne bajja dokasi n'abano ne bakwata Wisdom nze awo ate babyensuuse kuba sinze nanyini ttaka wabula nagenda mugenzi kulaba ttaka kati awo simanyi sina kyemmanyi naja nekola sentimenti yange poliisi nga ŋŋamba sentimenti yenakola sente zetwawa Wisdom saakola statementi nti oba nkakasiza nti ettaka teririiyo kuba nze ettaka baalindagako naye bali bagamba banoonyereza ngaettaka bamubba kakati muganda wange mwannyoko gw'oli mukulu wa Alice Dokasi akuddako Dokasi yabadde ku poliisi n'avaawo n'omusajja ne baba magamaga nga tebabalaba omusajja akankwasa Tammy Herbert nga nanyini ttaka ze omukyala gwe walaba gwe bayita Mastura Namale eyali wali ne Haji oyo omukyala alina mayiro 4 wamulaba najja n'abuuza ne taatawo si kyekyo bannange naazo baali batugoma buvumi nti fe twasasula ettaka eryempewo abasajja tuse tutaka okwo emirundi mingi ng'abantu bajjaawo kati muganda wange mubadde mujja ku ttaka lino babadde babagobako oba ettaka mubadde mulibambula nga tewali abagoba ku ttaka lino mazima gennyini twakajja ku ttaka eno tulirambula emirundi ezisooka esatu teri atugobangako mazima owulira Dokasi agamba ayisira kukubira essimu ng'agamba nti bo bajja bokka ne banoonyereza ne babagamba nti ettaka lyampewo yokolaba nange nagaana kati singa lyampewo bandibadde babagoba okay muganda wange njagala kwebaza
omanyi muganda wange Alex nze oluganda muganda wo nze simulabangako era abantu bewunya n'okwewunya muganda wo simulabangako muganda wo so kwatwa muganda wo gwe bayita Alice muwala wo genda e Bungereza Shanita nze nakola ku mpapula Dorcas akimanyi nga sirabye ku taata we ne tupojinga n'opojingo ga taata we yafa kubanga omwana half caste nga babuuza omwana si muna Uganda gwe okyo ekyokubiri nze embeera ne Peter nze namufunira essomero ku Taiba ng'oliyo akaana kange kana akato n'enkaza ku Victorias naye kakati lwaki muganda we yagambye nti yandiise emyaka gyonna gwe naakalaba emyaka egitasukka 2 muganda wange muli balokole muzeeyi nze ntyo mukubira essimu taatawo pasita Alice mulokole yaweereza gundi ku BBS esebo kankusibule muganda wange naye nga njagala kwebaza neyanziza neyanzeege webale statement gye wakola ku poliisi eri gye wagamba tugenda swala tugenda sigala nga tuli baluganda naye kyensaba gamba muganda wo Alice bali abakazi omukazi yamutankudde ayagala sente ze kubanga twagamba buli luvannyuma lw'ennaku 3 asasula kubanga naye yagambye abantu bannayo bakwatibwa ekisabe bati bwe baba kakati wagamba mbu ate Alice bamuddize sente ye Kampala tekikola kubanga yasibisizza abaana be kati baagala sente tetugambangako nti bwe tumalayo simanya tufuna ekyapa tulyoke tumale endagaano egamba tumalayo sente batugobere ekyapa kati wananga nosasula ettaka ne sente ze nga zifudde ekyo kimulabule akuume Isma yagambye buloka wa mayumba atoleta kazeyi mu mboozi akazeyi tugenda gendayo myaka nkaga bakusuza busuzanga nawe yogera gendayo watandika ddi ofera abantu njagala okwebaza Honorable Bakabulinde njagala okwebaza ba minister mwenna abakuya masimu njagala okwebaza Genosale njagala okwebaza Genosale with all due respect njagala okwebaza muzeeyi yakibuliddeko mama Nachobe njagala okwebaza kano ganjogerako Isma tasobola nagogera namutabani w'omulaalo nzija ate kakati ne Sale mufere Sale tebamuvunanye ekkanisa bafuna n'abagagga balinawo ke beekoledde osobola bivunana Isma atalina wadde kinaabiro njagala okwebaza aba chapter 4 Baloya mwenna aba chapter 4 thank you lawyer Norman Mbabazi and company advocate I thank you I salute you trade union yonna Madam Anita njagala okwebaza Bira Council Bira Christine njagala okwebaza ba council mwenna abaze is my sister era walinde mpembuzi ne walabye abaseshe bagamba nti mutabani wa mulaalo ne olabye osobola okuzzaako ate abasiraamu temuzzaako yoyo omwana Isima atulagayo muganda we yakoma ate mu senior 4 oba P7 wuuyo kanso mulamba walabe kiyakankanyiza njagala okwebaza mwenna njagala okwebaza omukyala Mastura Namale bannanyini ttaka alina mayiro 4 teyasikira ate ezo zize tukolagana bagagga yagambye mukyala Mastura Namale yagambye abapoliisi ngenda kubaano ngende mu police standard unit mukwata mutya Buzidomu nganze yamuguza bwendi mu nkwata njagala okwebaza mukyala njagala okwebaza aba media ababukedde Faruku njagala okwebaza mwana mbebaza bonna njagala okwebaza abawuma njagala okwebaza Papa Misachi President Lanek na buli muntu yenna sisobola nakumalayo bantu kagamba mwenna ragadi mwenna neka tutandike Buzidomu ajjata mfe omanya kindeseza bino ebitabo ebitabo tugenda bigendako ekisooka watandika ddi obufere nze neegomba nnyo Geno ono yafa Kasirye Eggwanga yajja emubende bandagako maama wange yali medical doctor ng'ate mujazi omanye tutandise kati okujjayo ebitegeerekeka nga lefutinanti ali mu magye kakati ne bamutuwa emubende gwe gwasooka okubuweeka Kampala okugenda emubende barracks
Chovolaba awo ne ngenda ku Tiger simanyi kuba kita Tiger Primary School gali amajeje natulira emubende ne bandaga ettaka lya Kasegwango batwali tugenzeewa ne muzeeyi wa maje ng'omusajja ayina ettaka ddene naye ng'ajja kukuba kuyigga Namundi ne ngamba bwe ndikula ndifunayo ettaka lyenkola ki kakati nali wano ne ngenda Luweero eyo ne banguza nze nganze ettaka oba ekazi tugenda tweyongera isuka mwana azmi nange osasula mpola kwega kubanga munange ffe munaye twekolerawo okukunganya bukunganya naye nali ndi awo ne wajjawo omuwala Alice mumanya ntya mumanyi otya Alice nalomba omulokole nja kwesiba ku kantu k'obulokole kuba natandisa abalokole abamu batya maama taata we pasita muwulidde muganda wayogedde Costa wagambye nti nze siri bulungi bulokole ne taata wange mulokole n'oyo mulokole towulidde amaloboozi omanyi tumanya bannayuganda bw'otambula nze nali simanyi George Bamugemeri mukyala we Bamugemeri muganda wange omuzimbi yagenda okubazimbirako nabamanya kuyita mu Biryeri muganda waabwe Biryeri bali Denmark era ngende Denmark be bansuza kakati ogenda omanya abantu bafuuka family ngulidde abantu ab'e nga tebesiga family zaabwe bawa wisdom omugagga atasobola babba n'akamala okugulira omuwala bamuyita Mildred abeera Dublin simulabanga nako kati nze simumanyi ayina mutane bamuyita King Baby nze sibamanyi nze gwe mmanyi yoyo yampa miliyoni mweka n'agula ennyumba ya muganda wange Kenny Rwanga nyumba namba over 70 million simumanyi naye yazisindikira nze kakati tugulidde abantu ebintu osegedde nga simumanyi gwomumanyi munsi mumanyi anti nabajogerako naye ekiriawo nenno ogamba oyo anti alabika mulala nze ono muwala akola ne ali mu Dublin Northern Ireland mulokole nja kuwa enamba ye omukubireko simulabanga nako olabe ne weyaneebaza maama we namuleetanga surprise mu nnyumba omukazi n'akaaba ne ssente ng'azisindikidde ani kati wuliriza omuwala Alice mumanya nekifuuka ab'omukwano n'okumanya ng'ono otegedde abantu b'e Denmark ne bagamba waliwo ono omuwala abeera bw'ati ne mumanya bwe nti nebifuuka bya social media kusindika WhatsApp and sort of the kind omuwala oyo atuuka okuŋŋamba nti wisdom obulamu bwange tebutereranga nti otyo nina abaana bange be naleka e Uganda babiri eno nakazaalayo omwana ki omu nina abaana bange babiri nina omwana omu bamuyita Peter gwe nazaala mu Uganda nina n'omulala gwe nazaala mu Pakistan Alice yagamba Alice nalomba n'amatovu abeera UK nga mugamba nagamba ozi musaa kunnyamba njagala kuleeta wano omwana Shanita wano nkoze nti atandikiddewa gwe yazaala omwana Shanita nga half caste muwala nga mugamba tujja kikolako nga tugoba ku mpapula nga tufiisa ne taata we kuba taata we mu Pakistan si mu Uganda tufiisa taata we kuyamba bannayuganda omwana we agende omwana we embeera naye wano emyezi oba ebiri muwala baali bamuganye n'okugenda UK nga ndi ku kisaawe ndi naye ngenda kuwa ekifaananyi nga bamuganye okugenda nenkubira ku connection zemmanyi isima zaatayina alowooza nesiba ku bantu connection omwana n'agenda kubanga nali sikimanyi tokusindika omwana omuto olina kufuna consent kuva mu bazadde kati nze I didn't know omwana ntuukawo tumuzizza emyaka emabega nti wa myaka 6 bino mbyogera kubanga nze ndi mulokole njogera mazima omwana tumuzizza emabega myaka 6 naye omwana wa myaka 9 ng'obona fresh kid abantu babuuza byayogera nga bya myaka 11 kumbe bamuteekamu kaspigi ngankani tavaawo awo myaka 7 noga mwana w'emyaka 7 story ki kakati omwana nkubira abakungu babikolako Rwandan Airways emutwala atuuka e Bungereza omuwala neebaza ebifaananyi biina omwana nga ngamba nsaba wisdom waliwo omwana gwe naleka bamuyita Peter Musaasizi kankubire muzeeyi wange bamukuleetera ave mu nnaku eyo waffe mu kyalo omwana amuleeta wano mbeera n'omwana nga mugamba naye oyo wakubiri omwana Alice gwe sitasinkanangako munnange ng'omwana mbeera naye n'abaana bange nga ngamba Alice omwana ono nfunye ku international school nga nzirira omwana wange oyo gwolaba yali Sam Gombya yaŋŋamba Mayor Central yaŋŋamba wisdom tosobola kuddira mwana muto kumutwala mu kisulo nali akamusasula taamu egi ku taiba oyo naŋŋamba omwana oyo
funa obudde omutwalenga ku ssomero mujjeeyo kati nga ngamba Alice ddira omwana wo agenda ku Taiba omwana abadde abonaabona sijja kwogera mbeera gye yagiramu kubanga eswaza nga mune tukwata omwana bamutwala musabira ekifo ngenda kulaga ne battica ositegeera basindikira nze kakati munnange kakati nga omwana musabira ekifo nze musabira bamanyi nze tebamanyi Alice olwo omwana ono okulagana ne baganda ba Alice wano oba omwana gwe Alice teyesiga baganda bani amanyi Taiba nkugaye bali bemayube ali e Kampala abeera gayaza Alice teyesiga baganda anti kyekyo lwaki teyaba baganda be n'amukuba amumpadde mugambye omwana kakati nga n'omuwala yali yamuteeka mu kisulo gayaza bitya nga batula ku benchi ne mugamba abeere yukokolera ki kakati omwana mutwala ku Taiba bamuwa era nze nakozesa obukujukuju nti bakumanyi tebamukozesa na interview kwana manya agenda jigwa ove mayuga atokole interview kati omwana nga munayi bamuwa kati omwana we bamuwa era ebitabo bye bibino ne report nze can you imagine soko kwata report y'omwana nze njirina bya mwana wa Alice omwana wa Alice ali mu P1 nze omubi ebitabo bino kaye bamuyita Peter Musasizi Peter Musasizi P1 primary 1 Scarlet wadamuwerera mutabani wa Alice muwala anada sinze muwerera yasindika sente ze mulabirira era ekyo kiryoke kubanga naffe tulina abaali batuyambyeko asomera wa ku Taiba report ye yino ne mama etagirina ne baganda report yino nze njirina era tamuguliranga padi abaana bonna abataiba n'owange wuyo wa Victorious batugamba tugule padi inzo wanga ayina uwe tagigulanga era omwana tasoma bankubira amasimu abataiba bagawo naye wisdom abaana balina kuba ku padi omwana yaddayo iPad sorry omwana yaddayo ebya corona we bijira nenkwata family yange negitwala mu country home yange empambire ewaffe nga tutudde tumanyi abakampala bagenda osinga okufa ne mugamba bakime omwana we ne bamukima era singa omusanze wano kati omwana nze muyina tugendagenda ne ku Taiba nze namusabira ekifo n'ebifaananyi ogenda biraba byonna namutwala mu Serena nze mutambuza obadde oyamba Alice nga mubadde muli mu nkolagana si mugandawo siki obadde omuyambanga nze neeyameri Katonda nagamba Katonda bw'olimpa omukisa ndigenda ndifuuka omukisa eri abantu abalala nze waliwo abaana nze nyina abaana 9 kati Kawuki wuuyo namufuna mu P3 Kawuki wuuyo namufuna mu P3 agenda tula senior 4 nyina omulala bamuyita Charles ogenda kwogera naye mwana wange asoma busawo Mitiana School of Nursing oyo omwana si wange naye kati bange ne mubiramu bagenda kubaamu baana bange wuuyo omwana omulala ali ku baana bange oyo ajja ne wano n'akugobawo wano we osegedde nkugambye abaana 9 kubanga nagamba Katonda bw'olimpa omukisa ngenda fuuka mukisa eri abantu abalala Katonda agumpadde okitegedde kati Alice bwengula ettaka kubanga njagala kukola kampu uyu mwana amanyi okantula home yaffe gye tulina tugende ne tuli amasappe gaffe actually ku ttaka eryo ery'empambire waliwo pastor kati asabirayo Bishop Robert tumusiime so kakati nzija nkulaga Katonda byanyambye nenkola nti ku ttaka liryo nti abantu ba Mukama baabwe era church bagiye basaba kakati ono Alice nga ngamba wisdom lumu twali twogera bakubya ttaka nga bamugamba Dokas ndowooza nti nyine ettaka ngamba oyo no guy godiringa naye no musajja mugaga ina bino ng'omuwala ngamba wisdom bukyambeere yuke siina kye nali nkoze okujjako okuleeta omwana wange wano nyamba nfuneyo ku kataka mu Buganda nkulidde Busoga simanyi nawa simanyi ne mugamba nyine ettaka lyensasula ewa Eruwero njagala kwekolera campsite yange ntwala abaana bange babo balenzi bakampingeko bajogemu kakati kubanga ndi Luwero nga nkizuula nti oyo omukyala Namale Mastura ayina omusajja bwawadde omukolera ku byettaka n'amuwa eka 200 ntuukirira oyo bwawadde Savia gwe bayita Sukka George mugamba nawulidde bakuwadde eka 2 naye nina bannyinaze babeera UK omu Dorothy Senfuma omulala Alice Nalomba olabe bwe mbafudde bannyinaze nti oke nga mugamba nyamba
ntwale yakuwadde omulimu kubanga nkimanyi toyina ssente omunyanjule tukole endagaano nkuweeko ku ssente oguliza bannyinaze ng'omusajja ntwala omukazi ng'omukazi we yayogedde statement gyeri ku poliisi nti sukka we twawa omulimu at opening the boundary simanya atuwe biki n'ekyapa kive mu mannya ga taata waffe male eddirisa kidde mugange muwe eka 2 yatuleetera omugagga n'atulaga wisdom nti yuno atuteekamu ssente ne tumukkiriza mu buwandiike ne tugende weerusi nti muguze ekazo otufunire ekyapa mu buwandiike Alice ne mugamba ne neeyimirira asasulenga bitundutundu naye ne ŋŋamba omusajja tetugenda sukka ssente bwe ziti soka olinde male masitula yali talina ssente zigoba kyapa kya ttaka lyabwe mukyala mugagga nga omanya abagagga nga tagala zikwatako ye yawooli n'amugamba ettaka eryo simanyi we liyita kuliko n'abasenze limpimire opening boundary nkuweko eka mmeka 2 ng'awa surveya tubikola nnyo e Kampala wali empambire waliwo omukyala bamuyita Ruite era abikola agamba ettaka lyoyagala kyapa eka 3 tompa ssente mpa ttaka mpaako eka 1 ndikuwe tubikola e Kampala kakati ng'amuwa eka 2 kati nze antwala wannannyini ttaka eyamuwa omulimu tukola endagaano ku poliisi ng'anyimirirawo ba Alice babe bulungi gwe sitamanyi kubanga omukazi yaŋŋamba nazaala omwana bwange mu ngeri bweti wisdom njagala kuba bulungi nyina abaana bange 3 mu basajja 3 njagala kuba bulungi ositegeera ne mugamba nga omulokole kankuyirewo omubiri ebyo bayisima tebasobola bikola akutekemu ssente ze kakati munnange nga tugenda kwero sino oyo omukyala eyaze n'akola statement ng'akola endagaano nti nzikiriza ono sukka ku eka 2 ze namuwa atunde atukolera ekyapa nga kubira Alisi ng'Alisi akwata taata we pasita ne baganda boyo gowulidde bonna nga bajja mu mmotoka bajja bajjudde so omukyala oli wakkiriza nga gwowa sukka ssente awuliriza nga Alisi asindikira kitaawe ssente nze omuntu yansindikira yekka yali Dorothy otyo ng'awa Alisi ayagala eka mmeka 15 nze nyina yana Alisi ayagala 15 eka 4 Alisi ayagala 15 otyo kakati wemmala okumanya nti batuwadde obuyinza ngoba ngenda kisobe bayitayo mu lands weruweru bisobe bitya nga tuzuula nti ettaka lya taata woyo mukyala ye omukyala ayagala ettaka eryo live mu mannya ga taata we lidde mu ye kakati munnange Alisi ng'aleeta taata we ng'amuwa $1,18,000 omusajja oyo pasita we tuba tusasula kati ng'azinkwasa nziwe bali awo ng'era nzikwata nziwe bali ngenda ku ndagaano gye ngenda okuwa gy'ogenda okulaga abantu nasayininganga witness taata we yali agula taata we Alisi ye yagula gwe twateka mu taata we yali asasula ye yasasula era yasindikiranga taata we sigwe yasasula omuntu yekka eyanneesiga bamuyita Dorothy Senfuma yaŋŋamba wisdom ndi UK bwe banandaba nga ngulagula ebintu gavumenti esobola okunkola obubi eby'omusolo ettaka kandigule oli Dorothy yagula eka 5 kandigule mmanya ga maama wange tunagenda wa Dorothy tujja tutegeera ati kyajagala kugamba Dorothy ye yennyini ye yampa ssente yanneesiga teyaziwa na maama we otyo tuddeyo ku katudde ku Alice ye Alice teyanneesiga nko ku ssente wadde ndabirira omwana we yasindikira taata we wabula taata we mayugwe nazize omusajja mukulu ne baganda be kuliko Alex egesa ne Dorothy which is okay nibo bajjanga 10 nga bajja nga tukwata nga tugende weerosi ngaero sakubako stamp endagaano eruwero jjajiraba era asasulanga bitundutundu yasooka n'asasula $18,000 n'ekitundu n'azzaako $2,000 bavuga okuva emayugo ne baleeta $2,000 ne bavuga okuva emayugo ogwasembayo ne baleeta $3 n'ekitundu awamuze $4,24 ero si kwere baziwaani sukka George saveya gwe baawa omulimu omukazi Masitula Namali yawa saveya n'amuwa eka 2 kati gwe baakozesa okulagira lwaki siggwa abeera mu bintu dayirekiti atandi yanneesiga kubanga omukyala Alisi waba yalaba ggwe lwaki wano mu nsasula tewaliimu nnyo olinga ngamba nti taata gwe bawayalingiranga ssente anti gwe baawayalinga naye natudde abalokole nga mpulira omukyala agamba yazimpa nze omuntu oyampa mulala gwe ngenda okwogera batyo kakati ze kyenjagala okugjawo abalokole butalimba abalokole bettidde amannya omusajja taata we mwaka 8 mulokole pasita yajjanga ne ssente bw'ati nangamba mutabani oluwa nangamba zizino ssente
ziwe bali gwe gwe manyi wayo ngolaba nga naye buli awo kuba balina okubeerawo sidduka ne sente zaabwe ne tusayininga lwaki nabeerangako nga witness nga mmanyi bano we badduka mbakwata bamanyi era ne baddayo okumanya taata we yanneesiga kyobola mwewunye endagaano ze nabadde nazo nga wendi ne mutabani endagaano ya Alisi nga nze njirina yaŋŋamba sigiwa taata we yawanga taata we sente ate naŋŋamba siwanga taata we endagaano nga lwaki simanyi oba tamwesiga yaŋŋamba wisigama endagaano eyo beere nayo ati kati nyina omwana we mupangidde omwana ne mugamba ye lwaki tetugiwa taata nti nkubira ekifaananyi kiwedde taata musindika sente naye beera nayo kakati Alisi munange abaferenga otegedde taka kyova olaba mukyala Malema Stuura we yaze ku poliisi yagambye lwaki mutta yagambye tugenda kukubira police standard unit lwaki mutta amannya g'abantu oyo omuvubuka mumanyi mutabani wa mulalo mulaba lwaki temwakutenze nanyini ttaka kati ettaka eryo owulira firimu eriwo abafere bano abanoonya wisdom bakwatagana ne Alice kubanga batapinga amasimu gaffe ndowooza bamuwaddeyo ka ssente kubanga gwe UK tomumanyi abantu abava mu America n'abava South Africa be basuula ssente abe UK baganiriza abantu abava mu Europe ngenda kugamba gwe linda kolako otyo boogerako tebasaasaanya kati omwana ali UK bamuwa $2,000 abuuka Alice yafunye omusajja gwe banoonya bamuyita akankwasa Tamiro Habad endaga muntu ngenda gikuwa kubanga aba security bamunoonya omusajja yazze n'ankwata ng'agamba wa security ne musaba kadi n'agaana ngende eruwero ndabe ku ttaka lyange nga ne Alice we yasitegedde kubanga nali ku Serena nga ninda kasuku ne muganga ngende eruwero yango kyobola abamu babadde balowooza kasuku mwabiri kyesubira nti mwabiri yes nga ngende eruwero nsasuleko ne Alice taata wajje mutata wajja ne $10,000 ayongera osasula bande omusajja yansalako ne taata nga waali ekizibu kolo sagenda na security yange nga ngamba wisdom nkumanyi nnyo ngenda kuba amasasi nenzikakkana kubanga training gye nakola engamba kakkana tutuuke watuufu ng'agamba okumanya interest yabadde mu nze sukka George oli surveyor bwe baawa ettaka yabaddewo yaganye omukwata namugamba bakulimba omusajja bamunoonya teyadduse teyalese empapula yalese empapula zonna n'endagaano ne Power of Anthony yabireese kakati oli muganda we Kevin obadde yaleeta empapula omuvubuka omuwambe yadde ayambadde t-shirt enjeru byonna yabadde kubanga yakitegedde sukka ne wembanzi yakitegedde nti ebintu ebyo kati bisusse ku ye banoonya wisdom namala aleeta ye nannyini ttaka ye yazze n'agamba munkwate siva wano nga temutadde wisdom oyo mumanyi mutabani wa mulalo sivaawo ettaka eryo waliwo omusajja munnakenya yagala n'afuna ekyapa kya nassa n'aleeta transfer nti Male Dirisa taata wa Malema Stuura mbu yamusayiningira transfer mu 2004 naye nga Male Dirisa yafa mu 1998 kakati ettaka eryo wuliriza kakati ettaka eryo Catherine Bamugemeire ajja ku ttaka nga w'omumanyi ng'ayita ekyalo kyonna batuuza meeting ng'agamba oli omusajja munake yaleeta empapula zo aleeta ekyapa ne transfer ng'amubuuza oyina emisango ebiri gy'ozizza wano munnakenya tagula Mailoland e Uganda ogwo gumu ogwokubiri transfer oyina ya 2004 taata wono nyina death certificate yafa 1998 yava mu ntaana n'akusayiningira bakwata munnakenya bamudipotinga Catherine yalagira bamudipotinga kati abafera abanjigga bo bajja bagamba lya munnakenya ono kankwasa bagambe ku police nti ettaka lye muliko lya munnakenya abannakenya twalese yaba Ambrose ababiri betwakutte anti yoyo Ambrose simanyi tusuke bikoze bitya era kakati police standard unit mugende eruwero munoonyereze ku department y'ettaka wafu fululu bankutte nga bo oba balisiza kasente nga bonna kye boogera kimu ne baddira omusajja kankwasa n'ankuba ebifaananyi nga tekikkiriza waliwo emivuyo ku poliisi mbasaba ku police standard unit mugende eruweero muyingire mu department y'ettaka ku CPS y'eruweero kubanga omusajja yagambye bababuuzizza munnakenya aliriddawa complaining nga taliiwo naye nga bagamba lya munnakenya omukazi najja n'ebiwandiiko bya Mugemeire n'engeri gye badipotinga munnakenya n'ettaka lyabwe
Poliisi ekwata otya omuntu nga tegenze na bukakata simanyi bukakata kulanzi kunoonyereza ekyapa kiri mu mannya gaani. Yes. Ekyapa kiri mu mannya ga Maleddirisa taata wa Masituula Namale yatuguza ettaka. Ettaka Alice lyetwogerako Alice omulokole taata we pasita kyobola ngambye kakati bannange tunaagendanga n'oza Bishop Lwanga erubaga tusabira taata we pasita Alice yajja n'asimba ebikondo n'asaawa n'akireringa n'ensiko muganda owulidde wayogedde ku ttaka alikozesa. Ettaka ly'okozesa nga tonnamalayo ssente wadde haafu baakukkiriza lwa wisdom olikozese kuba tolina ssente tebusasula. Endagaano okusasula kwali kutya bitundu sente mmeka omusajja mwalagana sente mmeka zonna eka za Alice nga tetunagenda kwoli eka za Alice mwalagana eka 10 eka ziri 15 buli eka yagigula milioni 4.2 ewamu ze milioni 63 yakasasulako milioni 4.4 mwali mwina sasula yali anasasula atya 63 yayina buli luvannyuma lwa myezi 2 yagamba sina sente luvannyuma lwa myezi 2 ngenda kuleetanga milioni 21 n'ogamba kale nemweyimirira buli luvannyuma lwa myezi 2 kati buli kyakikola tugenda myezi 4 yagamba bamanyize era omukazi yaga Alice kankubuulire mpulira nti n'ogamba bakuddize ssente ngenda kugamba tebagenda kuddiza ssente sasula ettaka lyo bw'otolisasula omukazi yagenda kukwata endagaano adde ku poliisi ti ono yandagaanya buli myezi 2 asasula tebasika mbagamba bugambi mutunde mutwale amenye endagaano. So ono abadde mukwano gwo olinga ngamba nti mukwano gwo akwefuulidde bamafiya bamukozesezza nalabye omusajja era Alice kankubuulire bano bakankwasa boolabanga abaseshe bakulira ku bbongo baavu si buli munyankole nti alina ssente waliwo abanyankole ng'obunyankole bwabasala osegedde kati oyo kankwasa waba akulimbalimba nti boyfriend bo munaku bamunoonya munaku ayambala obusaati buno ng'obwayisima abakange kange kubanga yanywa bbongo munaku kati wosanga yisima n'akalevuke kakwata brush ey'olukumi okukagirolooza alina ssente be babonyabonya bazahara toto banaku akankwasa bakunoonya Alice waswadde nnyo gw'omuwala omulokole ovumiriza omulokole Alice mwana wuuno ne lipooti nze njirina wuuno omwana wuuno Alice oli mulokole nze alabirira omwana wo n'ogamba nti ondabirire mbu yakulabirira n'akamumanya omwaka gumu n'ekitundu ebyokulabirira obyogerako sente ezo ezikubeezawo waka bw'ogamba abantu mbu oli mwana wa mulaalo simanyi olina akasente sente ezawaka omukyalo ono ow'e UK aziteekamu naye gwe muganda wange kankubuuze Faluku kankubuulire mukama Yesu ani akulimbye go to my account njagala nkuleetewa na akawunti yange ya $, tulabe oba Alice era ataddeko ennusu weyasola nokikola sente zino zabadde wuliriza ziruwa tuleete omwana we tuleete wantu muganda wumuulidde wayogera namumanyi omwaka gumu n'ekitundu oyo Alice agenda kunyanga nga Isime yagambe mbusige nanko bweru Isime etugenda mugenda kuba Isime amanye ensi 2 Rwanda na Sweden kakati alowooza we yagenda e Rwanda n'agamba agenza abroad osegedde byamanyi Isime amanyi Rwanda na Sweden Uganda asengayo busenze ensonga za Alice zino Alice wuliriza muganda wange abafere bagenda keera bagambe bebangulira n'engoye ku myaka 24 Katero taata we yanguza Land Cruiser search genda omubuuze gwakolako interview ye yanguza Land Cruiser ye yanguza Land Cruiser at 24 nanguza Nissan huwe Nissan twajivuga ng'omanya abavubuka oba yitomererawa Nissan Alice eje myaka yali liddawa wano nagulawo ddi Alice n'akamumanya nkugambye emyaka kugenda gwakubiri toli ku sente za Alice ate ziruwa yangu nkugambye eruwero nyinayo ekaana nzisasula mpola omuntu we UK nezizasasula bitundutundu ezizasasula bitundu omugagga Alice andabiri abaganda betu babalabye olidde okasi wamulabye ekiviri ateekako kiteeke kiringa kyazaala toto nekyazaala toto kya bbeyi oyo alabirira nze nga ne baganda betabaguliranga mu motoka bagira mu taxi okujjako Alex yalina emmotoka era yaleeta muzeeyi we baganda balinye taxi ne badduka n'oli boyfriend abalumba waba mugagga nnyo yandindeetedde omwana w'embeere naye amugje wa kitaawe oba bagagga
banaye Alice wannumye nnyo kubanga oli mulokole wannumye nga muganda wange Eddie Kenzo buli wembogerako nnumwa Eddie Kenzo mukwano muganda wange gwe wannumye kubanga oli mulokole nali simanyi nti abalokole ate abaana babasumba mulimba tata wabulidde enjiri omyaka 4 ng'olimba gondabirire friendship yo n'omukyalo ono kyekiddako sibitegeera nze nkugambye Katonda yampa abaana nkulazeeko nina abaana omu agenda kuba musawo Charles ali Mitiana School of Nursing and Midwifery guno omwaka gwe gusembayo Katonda yabampa nga nkyakola shock obligato nakolanga show buli lwakuna nga Moses Matovu yampa ebyuma nga nkola gospel and planet nze Semmambo wa club ya yansayiningako ne muganyi n'abalokola basobola okuyimba ku club Semmambo nga akyali marketing manager wa club ya ebyo Alice abimanyi twagagawala tukyali bato nenga ababana nembazaala tebamanyi bange nze kitaabu kuliriza omugagga yandibadde akola ebyo omugagga abanga mama Fina abeerako n'abayambi abeerako ne bazaala ne bayaaya yenze Wisdom kaye ekyapa ky'ettaka lino kiri ludda wa oyina omanya ebyettaka biba bigula ekyapa ky'ettaka eri kiri mu manya ga Maleddirisa azaala Masitula Namalo mukazi wa Lion tebanaga transferinga ate batya wamazeyo ssente twalagaana tutya tetwalagaana nti deeta ekyapa nga tonnamala wali okirabyeko umasoka kumalayo muntu sente bonna bajjomayo soka kusasula n'omalayo ne bagwa ku kyapa ebayira werabayo yes nekirala sibe batugobera ekyapa ayina kufuna amugobera kyapa bali abuwa kyapa kye kwesalirako gweleeta sente ozimaleyo ogambe ekyapa kyange kiriwa naye sente tezinagwa ate ogamba bakubbi ku milioni 63 akasasulako milioni 24 eyeruwero ettaka baligula chipule gende waffe empambire ekana jenna akasajja okugula nagigula milioni 3 actually nentundako ku musajja wemu nga ndaba bijja kunkola kinganyira so nentundako ekemu naliguza omusajja wa St. Lawrence ekemu milioni 27 nsasule eka zange zineruwero ana waffe baziseera bagambye lyeruwero kati omuntu abeere yukalabirira Wisdom esente asasula bitundutundu endagano ngenda gira ogitekereyo abatulaba nga Wisdom asayininga omweyimirira awa musayiwo milioni 2 ne bavuga ne bajja asajja omuwasa kitundu ne bavuga omusajja anaatula bwati milioni 3 ajja leeta milioni 3 huyo Alice yesoti naye ekirungi mulokole nze ekinnumye abalokole entegedde abamu balimba Faruku ate mwenaffe tetubategeera tubuza Yesu yebazibwe tetumanyi mukyamu tetumanyi mutu nze kaye Wisdom taata wange Jesu amusoke kamya yasooka osumba ekanisa y'abalokole yasooka mu Uganda mu 1960 gye bayita Makerere Full Gospel Church ye yasooka taata wange Jesu amusoke kamya awo watante waali era eryo ettaka balitakoko mu mannya ge nga Amini ayagala kubba bintu by'abalokole Church yaddako mu Uganda eyokubiri y'abalokole bagita Elim Church yava mu America eyo Full Gospel Church abakanada bagireeta taata wange is the first ordained Pentecostal pastor mu Uganda si Kayiwa alokoka 1970 oba bitya nga ne baserodda baalokoka oba Kayiwa wajjujjuzi taata kati otegedde nze obulokole bwe mmanyi obwa taata wange simanyi nti bafere nze oyina pastor gondeeta mukyala wa Jackson Ssenyo nga ze namulabira waffe Kayanja namulabiranga waka waffe otegedde kyengambye pastor Dr. Serwadda taata wange yamubulira enjiri na Dr. Serwadda nawerekera nava yali agenda kusimanye Christmas nawerekera taata wange ne bamuleetera mu Land Rover utugende kumulaba otegedde nti bapasita boyogerako nze bemmanyi bebyo kyobola Dr. Serwadda wayogera nga Wisdom nkwagala wano nziruka kubanga mmanyi ku kikolo kye baalyako ekya taata wange ataali mufere ekituufu mbadde sikumanyi otegedde nti neddiini kakati kyobola baabaleeta wano eddiini Katonda yakozesaako taata wange nkugamba yasoko is the pastor yasoka mu Uganda taata wange tugende ku muganda waffe omulala bamuyitani oyo Dorothy kakati Alice wamala okugula mukwano gwe Dorothy gwe tukubidde simu wano n'agaano gikwata nangamba Wisdom nsaba nfune acres 5 bwe busobozi bwange banzikirize nsasule mu kitundu nina milioni 17 ye Dorothy naati osindikira maama we nazikuyisaamu muyita mwanyinaze kubanga ye Dorothy Sempuma wa Mamba nangamba kanzi kusindikire ne mugamba zonna
ta atugenda kukozesa bannayuganda ab'enjawulo kuba basindika olumu bajja mubuuza uzijjeewa n'asindikira ab'enjawulo kati kwolwo ne mugamba funa maama wo tugende oba omuntu yenna kwe kwasooka okulaba maama we najja ng'azinsindikidde kaakati kwolwo engeri gyasiza mu bantu abangi kwolwo tugenda okukola endagaano 15 ze zaali zituuse 17 tezaatuuka kunze Dorothy si Alice yewayo walisivinga mmeka ddayi kwolwo we tukola endagaano zaali 15 eza Dorothy Senfuma era naŋŋamba njagala eryo ettaka oliteeke mu mannya ga maama wange 15 ngabula miliyoni 2 yaŋŋamba tusasuleko 17 ye yagula eka 5 bamuguza buli eka miliyoni 5 ze miliyoni 25 naŋŋamba kansooka nsasuleko 17 ziri endala nzireete bampe emyezi 3 oba 4 konze okay naye banzikiriza okukolerawo konze no problem tugenda kwerosi asindikidde nze ngenda okuzitowinga mukubira essimu nti sente endala ziriwa naŋŋamba netiwaaka yekyanze bali abasajja bakola endagaano kwerosi kuba bakwata 15 ngenda okudda nga bayise olunaku lumu endala ne zijja ku simu yange engeri nze gye mbeesiga n'enziwayalinga n'enzibasindikira era lwe twagenze ne ŋŋamba mama ejja ntugende n'endagaano egyoyina bakukolera endagaano endala ne bamukolera endagaano endala eya miliyoni 2 nga ne mugaja nkutwale kwerosi tuba tugenda kwerosi kwe kunkwata maama we agamba omunannyini ttaka teyamulabako yalaba ggwe n'alaba omupunta n'ala chairman naye mwaliwo abantu bana nannyini ettaka lya muwala we teyaliwo mu picture ekintu ekyo kyogerako kiwe mwali kwerosi awo Faruku kankubuuze oli musajja muganda otegeera gw'omu ku baganda b'empa respect agambye alaba wani omupunta n'alabawo omupunta n'alabawo chairman naye ekibuuzo chairman asobola okuteeka stamp ku ndagaano nga aguza taliwo abalokole b'ennaku zino balimba mukazi mukyala mukulu ne pressure zaamukuba saidi eno Faruku njagala ombuulire chairman kyateeka endagaano nga mbuuza taliwo mbu yalabawo bwana buto obupunta butototo tabutegeera n'abuuza buno obwana ddala ebintu bino si bya kifere n'akubira muwala we enkeera kubuuza ekibuuzo ebintu bino si akankubuuze nannyini ttaka bwe yazze wawulidde yeegaana taneegaana omukyalo oyo ensi eweddemu bannanga amazima Mastuura Namale twagenda naye ewerusi ne mama wa Dorothy yaliwo aga Katonda God strike me dead George gwe baawa n'asindika looya we gwe bayita Martin Simanyi Kamuga nebo bitya n'abeerawo ne wajja n'omusajja Sonko broker ne chairman ne kansala w'ekyalo n'oyo omukyala omukyala Mastuura nga kwali n'atayako n'omukono kubanga owerosi ng'oggyeko ebyassuuka ye gwamanyi Mastuura nayimita nalabye omukazi nga yeegaana baana mmwe Dorothy mugenda kuswala kasita muli balokole ettaka lyabwe weriri era bwe batasasula ssente oli Mastuura yagambye wisdom omwe abantu be movement yagambye wisdom oba baganda nze tebinkwatako bwe batasasula ssente zaabwe ly'ettaka poteya nze ninze senga era tewaliyo ndagaano egamba nti bwe mmalayo nga mumpa ekyapa no endagaano gye twakola musasule mu bitundutundu bwe mmala osasula mu bitundutundu nga tubawo ekyapa mwesalako mmwe mukyekolerako si omanyi bano abaana bakatandika okufuna ssente n'okugula ettaka tebabimanyi n'owogenda bujjo maayi oba bitya ettaka gwe yeegobera ku kyapa ebyo bye babalimba nti ekyapa ku mmeeza tebiriiyo ako kalango kati gwe yakagula ettaka gwabitegeera tebiriiyo osasula ne bakuwa mother title n'ogitwala okwetemako yebeere ennene yebe nnene kati gwe neweetoolako yeri mu mannya ga Malediris so kyekigenda okukolebwa kyekyo era basasula mu bitundutundu kuba tebalina ssente senga bazimalayo senga Alice ne gundi bakwata ssente bazimalayo babawo ekyapa ne beetoolako bo ettaka lyabwe bright now balikozesa oli agenda simbawo kasooli yateekako n'ebikondo Faruko oli muganda ettaka otaddeko ebikondo osaayi ng'ogamba ettaka kubanga bagambye lya munnakenya ku makya akankwasa boyfriend wa Alice n'akyusa tyasi lya munnakenya ono yabba Alice ebikondo bye nani yabiteekako Alice
ye kenyini kati lwaki bagamba ttaka bamafiya kuba buzidomu kyobalaba ono isimu owobulevu yabiguddemu kwatamayina byattaka tagulangako Alice ye yaleeta ne bateekako ebikondo Alice n'aleeta wa tractor babagoba nga baleese ebikondo nedda wakiwuliddewo muganda tomuwulidde tebatugoba muganda we yaleeta wa tractor tebabagobanga muganda we omuwulidde n'akuwa n'amannya kakati ono isima ayogera atalina na mukazi obulevu bwa bbulu ayogera biki kakati ogenda kulya bano ba Edisendi abagulya kafero jita n'amuleeta n'omuzungu yalowooza yafuga industry one bafunye ekyokwogera kati ba Edisendi gwe Edisendi mubuuze olinayo eka eziwere 5 nga sizasitaawo taata waba Edisendi oyo yalina ettaka eyo gundi eyo bayitayo wa Benon yantwalayo nenaffe abaffe bayina netwekoledde ebyaffe abo ba Edisendi ze namugambe kyamanyi kimu kukwata bayimbi kubatwala ku jjojina bayimbisa bwerere mbulwa kwaba kuba music wabe ku ddembe goloza sibimanyi n'ekirala kozesa leverage nti muganda we Benon Kibuuka musajja wa Kabaka kati ebintu ebibeera mu Bwakabaka ye yakwata contract z'Obwakabaka tent n'agaggawala ife Katonda yatuyambye tukozesa free and fair olanga kintu n'enzira ne tuvuganya ba Edisendi bave UK nga wabalemye kujja wano we batuuke wantu ne bafunzaawo bo bokka kati Obwakabaka bwa Buganda bulina kozesa state za Edisendi events bubagagawala nakozesa abayimbi kati Edisendi bamuwadde ekyo era ogenda muwulira ku Saturday nange njogera ne mama wa Dorothy n'angamba nti kati bakyayagala ttaka baagala ssente nenanyini ttaka ani azibawa teziriiwo bazirya bawaabire nti baagala obutasoma kyenkugambye oyo omukyala mubuuze ettaka weeriri wawuliddeko abapolisi nga bagamba mubaddize ssente no gwe bakutte babiri era bangambye banoonya akankwasa eyankutte kyekirina okukolebwa because bamaleyo ettaka lyabwe weeriri bamaleyo bave mu maalo lwaki bakutte bamafiya ekitego omanyi muganda wange Babula ali wali yasigala mu nyumba ya mama wange eyeno ku ttaka ly'Ekawaala Fijejje waffe okubaawo emabega wa Glory of Christ Church paka Makerere ye mutaka waawo teri ayinawo kyapa teri ayinawo kyapa otutababuza nnyo awo balumba muganda wange Babula oba mmwe mwamulumba simanyi nga bamulumba bakamera nga bamuga twagala kukwatayo tugenda kukuwa simanyi mitwalo 5 ngo akyamuka akwata sente kamera bazitaddewo kakati tugenda kukola bwe tugenda kukwata tubulye story tuyingireko mu nyumba naye twagala oyogereko ku Kaye Wisdom koye Kaye Wisdom mwamanya mutya atwagala just tugambe titakuyamba takuyambe nagalindako nze ndi mukulu wa Kaye Wisdom si bba wange si taata wange tanyambya musooke mukwata sente zammwe tekimukakatako kunyamba kuba ndi mukulu we nze nyina omuyamba kati Wisdom nze nyina okuyamba famire yange bamafiya n'oyo sendi nawulidde banoonya ku bawala be nayagalako be nafunisa embuto baani besitalabirira bali mu binoonya banoonye